Amazoga ulidde muna we gawunya oddangayo nyini ketwaza twazaayo obuntuntu siyata no maama wa Derrick siyata no mama yazaala abasiyazi oli omukazi yazaala abasiyazi bakukubye genda n'obusikaati bwo ketwala nyini we keeriisa bukobiti keyambaza ebigundi bya Rainbow n'agaala ne ka Jowie kali akasiyazi bali mu mmotoka kali kagejjo obutama bukafunse obuji bukagezezza bino bi test tube zibibasiiwa mu busolo betwale waka wa mama siyata naba baba kubye abasiyazi mmwe muddangamu nga muzunza obusolo obw'ebisiyaga nyini akuteka Jowie beguziza obugati wagenza okulaba nga mama woli yeetaaga bugati kulya obanga talina kyakulya olidde omwana we ali eri amukolerera weetwaza obugati musiyata na mama ye nnyoko mama woli yazaala abasiyazi muddangamu temuggwa wabula mwana muwala weekaza Derrick agenda okukukyawa ng'olwedde maama we amugambye nti omuwala muleke. Rama waba kyayogerako nga kyekituufu ngezezaako nga wensobola onoonya ka video akayinza okubeera nga kabaakinga up omugambo gwa Rama kaka video kakyambuze nga bagenda wa mama wa Derrick ne Jowie so aka video kakyambuze nga babagoba yes okubeera nga bali mu mmotoka balina gye balagako mwana atu bayinza okubeera nga balina gye babadde balage wana ebisigadde ng'ebyo just ka video kakyambuze naye wenkafuna ngenda beera nga nkaleta wano ku SMX Media n'ensonga ya Jowie okubeera nga musiyazi ensonga ya Muna okubeera nga ali mu Rainbow yeetegerekeka kubanga zenga alwanira n'eddembe ly'abasiyazi naye kati ate ensonga ya Jowie naye okubeera actually nze kyakanza abadde tabi following up bulungi nnyo obono Jowie nze atamufollowing nnyo okutamanya munira bulijjo abadde musiyazi naye yali avuddeyo n'akyegambira mu lwatu mbu ndi musiyazi waba tavangayo wano ku SMX Media tunyumira nnyo gamba omuntu nga ye yakyegambidde naye omwana Rama kenzo n'ogamba bagenda bawunyawunya egundi simanya basosonseka ebigundi actually no kuzanyira okuba gye katandikira paka gye kagwa then nkuzanyireko ne message eyankwatako eya Muna we yali nga wishinga Derrick birthday nungi akavidiyo ako bambi nakawuliriza kigambo ko kigambo nendabira ddala nga Derrick yamusigalamu then nkutereko ne video endajogenda okubeera nga wekkaanyaawo naye nga sinabeera benabbeera nga mbikuterako soka kwebaza gwe ya subscribe ngedda ku SMX Media nti bambi okola kyamanyi webale nnyo nyini ddala kubera nga tusonda milioni 2 n'ekitundu eza mwana muwala amanyikiddwa nga babiri Sumaya yajja omuliro ebiwundu n'obulumi bwalimu bambi byamaanyi nawe kenyini omutunulako osobola okwesisiwala n'olabira ddala nga bambi yeetaaga buyambi tero mu kusonda 4,500 omutwalo 2,500 10 zonna z'osobodde okubeera ng'osinikako enamba sobola okubeera nga tuzicollectinga mu mwezi gwa January nga atandika sobola okubeera nga tubuukinga n'abasawo batubuulire ki exact ekirina okubeera nga kikolebwa kyonna tunaba tufunyeewo kye tugenda otandika nakyo naye ekisinga okubeera ekikulu nti buli lunaku yeetaaga emitwalo 2 egyakatube ako kolaba akayero ke yeesiiga engeri ebbwa gye liridde nekifuba kiramba neeno ku luba yeetaaga katube kamu ak'emitwalo 2 kamuggwerako buli lunaku so omuntu yena naazirina ezo ng'asobola okubeera nga tusindikira tweyanziza nnyo tweyanzeege z'ensonga za. So hi guys, allow me mind other people's business. I stick my nose into other people's business. I've never addressed this issue, but I felt the need to. Walafunye yoka ex akakufukira akayinja mungato. And you feel like banaye buli wabakanyegako ulira ngo yagala kwetuga. Derrick wa Muna, that is how you are. That is how you sound right now. If you believe you moved on, you believe you totally moved on from Muna and this relationship is no more, then stop making the woman news. Stop embarrassing your ex. If you have someone currently making her or you're the topic, you saying banaye wallahi ogezako kakasa abantu nga wotanywegera ku mukazi nga video bwezitabakwata, but surprisingly enough you're saying ayinayo video nga agamba twekisinga wabula you're not admitting never to have kissed that woman. You're saying ayinayo video, meaning you know you did kiss her, but there is no evidence to prove that the two of you really did kiss.
It doesn't really matter, but it played out well. When mwasalawo ne mukola plani mulaga abantu nti mwe datinga, stick to that. Weba relationship weddeyo, muveyo mu public mugamba abantu nti the relationship is now done. These things of justifying, no one is going to hurt you because you slept with Muna. No one is going to kill you because you kissed Muna. No one is going to kill you because Muna is your ex. She's a presentable woman. She's beautiful. Does it now make you ashamed because you reached your goal or something? Because when people say, Walioko sono mwala, I now have started believing it. Because you cannot date someone and try to make the whole internet believe that the two of you are dating. No vibe because you've gotten someone else, you feel like she wasn't your type, you didn't date, you didn't kiss, you didn't do nothing, you didn't. That is bullshit. You wanted to project a picture to the public that the two of you are dating. You're the same person now trying to make the public believe that the two of you were never dating. It is not bad. It is not bad to look back at someone you dated and you feel like they didn't suit you then and wouldn't suit you now. But you keeping the girl in your mouth and talking ill about her. If you truly moved on, move on in peace. Let Muna stop being the topic in your mouth. Akasajja ogenda n'okadeetinga ne kafunayo ku busente ne kalabikako bulungi ne katandika okugamba nze oyo nali nkozesa mukozesa oyo ne bakako mwebakeko oyo yali yanneekwanira oyo yali yanjagala okusinga nze oyo yali yanteekamu ssente bannaye musina. If you're a handsome man, you have some mula on you, and you're the type that says such things, they make you look cheap and less of a man. Truth be told. If you're unable, if you were as a man, as attractive as Muna is, she's a presentable girl, and you spent all the time you spent with Muna without kissing her or sleeping with her, then we should question your manhood, because who does sleep in the same bed with such a woman and wouldn't do something in bed? Stop making us question your manhood, because who does that? And in the picture, for all that while you never represented anyone, or there has never come any rumors saying that Derrick Muna is involved with someone else. It was always Muna and Derrick, Muna and Derrick. So if you truly moved on just like you say you did, please move on in peace. Naye mwene mukola YouTube live zine, mukola TikTok live, and the topic is Muna, the topic is your ex. Tukube current partner wo mumaaso. Tulagire ddala nti you moved on. But if these people are pushing you to be talking about your ex each and every time and you buy it, you keep on giving them what you want, what they want, makes you look stupid or more of a fool than anything else. Tukube current partner. Bagambe buli bakubuuza ebibuuzo about Muna, tell them to ask you about how you feel about your current partner. What is going on between the two of you? Take pictures, do videos, do whatever. Tukube maso. It is getting old. This Muna Derrick thing, Muna what Derrick thing is getting old. It looks disgusting from a distance. Muna baye musje mukasondo boy. Otherwise, I really feel like you keeping your ex in your mouth makes you look clingy to your ex, makes me feel like you did not move on from your ex. You trying to prove the world that there was never nothing when you was trying to make the world believe that there was something and you were in love with that woman, then it makes you cheap and less of a man. Trust me.